ya Kadama TV tuze tubagamba nti bakadaama ab'enjawulo balina engeri gye basobola okubeera nga bamalako contracts zaabwe mu ngeri y'enjawulo. Waliwo abazimalako nga bakambwe eri boosi baabwe, ne wabeerawo abasinja nagamba bakambwe wabula nga bakalu ate nga bamanyi kye baagala ate nga tebanyigirwa mu ttooke. Ne wabeerawo abazimalako nga banyigirwa mu ttooke basirifu naye era nabo ne bamalako, kuba abantu b'ebika abo ebibiri bonna bamalako kisinziira. Naye nga okusinga bwe ŋŋamba percentage 90% bakadaama, nnyinza noga 95% bakadaama abamanyi kye baagala, abamanyi ekiri mu contract, abatakkiriza Muwarabu kubeera nga buli kyayogera nga bali yes, batera okumalako. Ate bakadaama abatamanyi kye baagala, Omuwarabu n'amulaba nti ono tamanyi kyayagala, ono buli kye mugamba akankana, nnyinza okubagamba nti only 10% oba 5% be bamalako. So Omuwarabu oyina okumulaga kiki ky'oyagala, oyina okumulaga nti ebintu ebiri mu contract bye mulina okugoberera, ate oyina okumulaga nti tomutya, wabula mulage nti nkukolera naawe onsasula. Naye buli bw'onoomulaga nti omutya n'ebintu ebiri mu contract obimanyi, ajja kunyooma nnyo era mujja kubeera nga mufuna nnyo obutategeeragana. So mugezeeko nga nnyo okubeera nga baboosi bano sigamba nti mubeere nga mubakambuwalira, naye mugezengako okubalaga nti ky'oliko okimanyi, omanyi rights zo. Naye buli bw'omulaga nti tokimanyi, buli bw'anaakutuma kino genda ne muzunga mu nnyumba zonna, ennyumba ze muzungako zonna ng'ogenda ozikolamu, lw'otwajja zikolamu egenda kubeera problem. Naye buli bw'onoomulaga nti nasayininga kukola wano abantu 5 mu famire y'abantu 5, boosi ajja kubeera ng'akimanyi. Naye buli bw'onoomulaga nti oli mugonvu nnyo, buli bw'ogonda ennyo tekibeera kituufu, wabula tubagamba nti mubavume oba mubakube. Twagala nnyo bakadaama mulage ba boosi nti kye muliko mukimanyi, ate tekiri nti boosi akuyamba ate naawe tomuyamba, wabula kino 50-50, akuwa ssente omukolera emirimu, kwe kukuyambagana okuliwo, mwenna mubeera mweyamba, nkuyamba nkukolera by'otasobola, naawe nnyamba n'ompa ku ssente ze mbadde siyina nga ndi Uganda. Tugenda baliisa Kadaama ono ye ate naye ababuulire engeri ebintu bye ye engeri gy'abikolamu n'engeri gy'asobodde okumalako ne ba boosi be. Naye nga ye agamba ntwala nange nkutwale, nvuma nkuvume, nkuba nkukube. Tetwaliwagidde nnyo kintu kya kkuba, naye tuwagira ekintu ekigamba nti gezangako nnyo okubeera nga okola ebintu bye mwalagaana mu contract. Katuwulire Kadaama ono. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Oyo annyonnyodde ku mwana ku bantu bano olina obubayisa, bano abantu bakifuba era bano abantu abagonda, nze abaana bensinza okulaba abagonda bafunye obuzibu, be basinga okugonda ne beefuna nti bannakibotte, ne basinga okufuna obuzibu, basinga okukalubibwa mu buli kimu. Naye omwana yeeyogerera, ayimirira, astandinga ku magulu ge, n'amanya kino nnina okukyogerako, kino nja kukikola bwe nti, kwegamba n'okola buli kimu n'okikulyetinga mu bwongo bwo, nja kukikola bwe nti. Abaana abasinga abeeyogerera bafuna kye baayagala mu budde, naye abo abaana batayogera mu mutima basirise bayagala, ono ogenda mumusanyusa otya ono? Kale abantu tebabasanyusa naawe bafu nnyo, tolina byogenda musajja ne bw'osirika ne bwewalula ng'omusota ne bw'ogonda ng'olukira bakapa, tosobola kusanyusa bantu bano, tebakulimba ekyakwagalako kumukolera nga yakweta omukolera. Ne bw'oneegula n'okola ki, ne weegonza ng'olukira lwakkapa olimba, otherwise ojja kubekeza nga n'ebyagala tobifunye, naye ate ono ayeeyogerera afuna mangu kyayagala. Okukutwala ku sindika ssente lutalo, nze mmala bajereka mmala bavumaavuma ne mbajeregajerega n'obazalawa n'obajevuna ne balyoka bakutwala kwegaba n'enkulyetingawo embeera nengaba nti ekyo kye neetaaga, njagala kugenda ku sindika ssente, saagalako mbulira wolokoso. Ne mbabuuza mu wano buli kaseera mwenjeera ne muzunga mulinga measles, bazunga balinga tetanus, tebatuula balinga be baanaza bbula butuulo, balinga be baloga ebiwunya, balinga ewaabwe amaka gaabwe agawunya, tebatuula batambula. Ne batandika okwepepeta nga tebanaabye, ogamba bagenda Magombe. Anti omuntu agenda Magombe batagenda kudda.
ogenda lumu otegeka lumu ebibyo n'ogenda kitegeera obanga agamba nti katonda akutegeezako leero ogenda kufa kanetegekere ddala lumu neekoleka akazigo kange beefefeta tebanaabye ne bekola zipafyumu bakolaki olwanya bagenda kuzunga bazunga ng'obudde bw'ensi eno tebatula balina enswa embisi naye gwe okubagamba obugambe ti ngenda ensindika ssente olwo lwa lutalo oyinza obubagamba katonda si lwakubiri oyinza obubagamba okuva lwalo nti lwakubiri bagenda kusindika ssente si ye wiiki esooka wallahi billahi taala ne bakutwala mu wiiki eyokusatu ng'omwezi gugenda kuggwako bana abantu bamanyi oyina kukambuwala era kati nze olaba ekyo ekintu ky'okusindika ssente olaba naffe aboogera era omumalawo akabanga nga tebannakutwala bakyakalubi ate ngaolaba kutweyogera nze buli kimu nkyeyogera nga bwenjagala tombuulira era bwegamba kyeyo sikyagala kugamba tekiri mu contract totawaana kumumanyira tekiri mu contract sejja kukikola tolimba ate kati nze nali niwinga buli kimu nkola kyenjagadde namugaba bintu byakuteesa nali niwinga sikyaliko eri contract nali niwinga tolina kyoŋŋamba wenga kino sijja kikola nga sijja kikola ate nantunuulira nanvaako n'agenda mu buliri bwe neyeebaka naye kati bwenteebereza abaana abatoogera abo abeesirisa nga beboozesa bikapeti ebinene ennyo bebakolesa buli kimu kyonna kitali mu contract olowooza abaana bafuna buzibu ki abatasobola kwogera yadde okubanga basanyusa ono omuntu bona abantu basanyusa zino nsolo bana abantu bakyamu nsolo nnyo naye nze mbakambuwalya nenvakwaya nefuula ekyeramu nentabuka era oba ojawo kakube kugenda okukola kivu oba kugenda wakati abaana abamu tebabatwala mu ddwalo kati nze nyina mukwano gwange ali eyakola omukama amuyisa bubi omwana yaganya okulimyowe ng'agenda era awulayo mumuno ogw'ekkumi ennaku 24 zaatwalayo kyokka agenda kitegeeza nga 25 agenda kuba alinnya agenda oli bwe ndaggambako omwana gwabonyabonya bwe ndaggambako erinnya oyo kati naye tebamuwa ki tebamutwala mu ddwaliro yeegulira paadizi tebamutwala mu ddwaliro yabaala amannyo gamuluma nabagamba omutwala mu ddwaliro bamukulamu erinnya ne bagaana nakwata amagalo neyeekulamu erinnyo lyavayo kitundu agenda kusipendinga ssente nyingi eguganda okumugyamu ekyo ekitundu ekiri mu nnyama yeegulira ebizigo kwegamba okulya obuyejji namusanga ngaalidde ku jji wali bala amagi gweno gyogalira n'osiika 5 n'osiika 3 n'osiika 2 ye talikombako yadde kati kwegagalayo ddala nga famire enfu kyokka tebagala alimiwulire tebamwongeza ssente ali ku 900 tebamwongeza wadde 10 bagala alimiwulire bo bagende ku ofisi bateekeyo ssente asigale akole tetamwongeza wadde 10 tolaba nti abantu bano wasiru nnyo tebamanyira namugaye atlisidde waka osooka owummule weetereeze bakuggyemu ekyo ekintu kyerinnyo oteere unnyodde mu muntu ojja kudda ogende awalala totawaana mitwalo 9 ndi gogamba nti agenda ku nyungu oli musiru oba musiru sisobola leero nange oyagala kuba musiru ng'ogenda kukolakola biki ebyo ekirungi naye yabadde amaze okukola ki final decision ye ng'agenda agendera nga 25 guno gwenyi gwe tumu agenda bannange bana abantu bafu bwefufulu bannange bana abantu olina kukala bana abaana beegonza ng'emikira gyaffe sinze basaasidde bajja kulwawo nga bakyana bakwayiza naye bajja kulwawo bana abantu nga bamanyi babalinnya ku muntu akumanyira n'akulinnya ku muntu ate laba oli mugonvu tosobola kweyogerako tosobola kwatula alaba omutya naye kati nze owange mukama wange omukyala amanyi simutya kaaba omusajja tolaba omusajja gwekuba kwesagula twesagula nze kasaleeta ebyekisiru omanyi kimanyira bimanyira byaga tukwatira bikwana buli bwoyitawo kyaga kikukwata ekabina akabina ne kafuuka akabina n'okagenda okatika mukazi nze najja kufumbirwa najja kukola sajja kufumbirwa sajja kuzaalira eno ate najja ku mulimu gwange nkole maleko gakyange gwekuŋŋende eno sajja ku bufumbo sajja kwagala basajja sajja mu bwenzi okitegeera nekitikkatikka ebinja ku bugulu kikaga omusajja omukulu wotikkidde amannyo bwotyo kati nze gyemyaka gyange ginaakola ki omusajja nzaala ebintu ebikuba mu kamwa ng'osimanyi okwana biki nemugaye gyemyaka gyemyaka gikwana nze nemugaye noonya saizi omukazi we era gyemyaka gyo okitegeera ate nga ne mukazi we naye omusingako nemugamba weetereeze mukwano gyemyaka gye mulimu mu nzaala ate nga toyinza kuddawo nti onjagala biki gyagala kunkwata omuntu omwana gwokozesa olwo omukazi wo ndaba nkyamuwa ekitiibwa oba nemugamba kyomussa abaana mugenda nemukwatirira abaana nemubakwana okwakananga omwana atenguse olw'obusentesente obwekisiru n'alekerera sente zeyajja okukolera ezimanyiddwa mu contract kakananga omukazi amusa amusazeko ensingo tubira baanire ku mawulire ku social media nemugamba nze mukwana ezo sirimu ezo geegi ezokukwanibwa nemugamba totawaana kola byokuleka otherwise bweyagala mulimu gunnebe nzire ku office tambule ngende ewaka oba ngende ekole mu kibuga ekirala sagala kumanya dda mukunkwatako pulize namuvuma nemukalakata nemukunkumula nti nemukunkumula alla
nze omwezi ogwange sagala gwite kwadde 3 wadde ennaku 3 wadde 4 wadde olumu wadde 2 mbatabukira nenfuuka ensonga nyokwitako naku nomugamba gwe kiki kyoliko era wantuma ekintu sikikola kati nno nze egundi yange nze abaana mbawa amagezi walaba nga omwezi guyiseeko beebulankanya kuyiseeko wiiki tebannamusasula ssente ze kuyiseeko ennaku tokola wakamute okitega nokkiriini kiki sente tezinnajja tokiriininga wagamba nti kino kiriininga olina okiriininga bulijjo nebino bino byebalagira ne baba amateeka n'abeera n'abanga faaza ali ku kituuti ali mu kulagira amateeka ga bayibuli gwekola byoteekeddwa okukola byano mu maaso bikola omumale nebino nti agenda kukulagira kinti genda okole kiri genda otereeze totawaana mugambe ekyo sijja kukikola sooka omale kuleeta ssente ndyoke mpulirize bulungi nnyo maama byoyogera nga bw'olagira ennyo naggagga naggwedda nze we mbagamba era nze bamanyi nti nekuyiseeko ennaku bbiri nga tebannaba kumpa ssente tayinza kuntuma kintu nenkikola era bakimanyi bakikwata bakikulira mu bwongo bwabwe tasobola kuntuma kintu nakimu aleka nenkola byenkola byenteekeddwa okukola wamala okunsasula nendyoka akikola wamala okunsasula awo nga atandika okuntuma ajja kuntuma ekiri otereza wali awo ajja kukola kubanga ssente ze mba nzirina obadde ki ne bajoga bano abaana abaava eri ekamwenge bano abantu bategeera lulimi lumu lwakuleekaana bwaleekaanaleekaana bwava kwaya vaako waya bwatabukatabuka okitegeera naawe weeteekemu embeera gye yeeteekamu bamanyi okuboggala bizinzi owange namugamba toddamu kumboggolera toddamu kundagira toddamu kuntuma toddamu kunkamba wali ali muntu nga ggwe omusaayi olina gwalwedi yatonda ne mugamba katonda ali ogu tolowooza nti owuwo mulala kubanga oli mweru n'owange mulala no kuba ndi muddugavu please ne mugamba katonda yatonda ali omu nkwata bulungi ng'omuntu nja kukola kyoyagala ate nze bwenkwata obulungi era nkola kyoyagala mu budde ate mu ddembe ate nze siragirwa okimanyi era bulijjo okimanyi siragirwa era osanga buli kimu kyonna kikkirira kuba nkimanyi najja kukola naate bw'oteekako olulimi olukambuwala obisimanyi owejjeko wale kubanga kalombolombo kabwe kakuboggola kakumanyira bantu ne mugamba nze simanyiirwa n'okukuba nkuba nze owange namugamba omukyali mugamba nze n'okukuba nkuba tomboggolera tonvuma nze ndi mulalu asembayo kwegamba we yavaako ne waya nze ndi mulalu nga bano abavaako waya nga ntegeera naye nga nze ejjako nze nga nze okufuna kyenjagala ne mugamba togezaako kwekisooka ndi short tempered nnyo nnyo ate ndi wabulabe nnyo ate wenyiiga mba wabulabe nnyo ate ne mmala ntonyeza kuziga we nti njagala nyinza n'okutta omuntu ne mugamba ndi dangerous nnyo ndi very dangerous so ate bw'oba onkutte bulungi nange nkutwala ng'omuntu ate nga b'ekitiibwa nze nga ba respect n'awatali nsonga singa oba onkutte bulungi respect ojja gifuna mu bujjuvu bwayo naye ate nange bw'onkwata obubi n'onkwata ng'ekisolo nja kukuyisa bubi tujja kukomekeza nga n'okwekuba twekubye nga nkukubye mu makaago muno nkukubiremu kakkana nga mundipootinze oba nga ndi ku offisi nemugamba ntwala bulungi ng'omuntu ng'omwana wo pisa bulungi ng'omwana wo buli kimu kigenda kutambula malidaadi saana buli kimu nja kikola bulungi nga bwokyettaga naye byomusanyi oboggole ntotekeko ebubogo nemugamba kiwape ekyo kibaalamu ebyo byokwogola omuntu omuyise ng'embwa muyisa abantu ng'embwa first of all abantu awadduga mumutula buba nga nkima mutuyita nkima ega mutulabira ddala bubi nnyo mutuyita ebintu ebyekisirusiru ne mugamba yatonda ali omu atulina ffena omusayi gwalwe ne mugamba gwe weesala awagi kwata wano akambe weesale oba omusayi gufaanana gutya gwa bbulu gwa yero nze mba omusayi gufaanana gutya muddugavu gwa green ne mugamba ffena tulina omusayi gumu ate yatonda ali omu katonda omu gwe tusinza ne mumugamba gwe totawaana ate nze ndi musiramu nno ne mumugamba ebyo byokwogola bye muboggola tufune bali abaana bannakyalo bye babogola kati nosanga bano abaana muva ekyazanga abava eyo ekibogo eyo wansi eyo gye batambuza endeku omwana nga yinaina talina mu whatsapp yadde ne kampala ayiseemu muyite najja ku offisi n'alinnya ennyonyi najja n'akola ne mu kampala n'olunaku lwe yajja mwennyinyi yajja mu kampala yatuukira offisi mu kampala n'ebizimbe ebitamu teyayisaaningamu wadde olunaku n'olumu kati yombuulira agenda kukola whatsapp talina whatsapp naye ffe tukulidde mu kibuga tukuze tuli bayaaye kino okugamba mukulu kadaba tukuze tuli bayaaye tukuze buli step tugimanyi buli ango tugimanyi nga olaba bana ba street ate nga ffe tukulidde mu maka ate nga gaddimu basiraamu naye tukuze nga nga omanyi omwana nti gweokuze kwegamba nze nakula newaka kwegamba nga mbula butasoboka busobozi kwekisooka nakula ndi mulalu nnyo nga ndi muzibu nnyo ngera ndi very dangerous nnyo ewaka nga ndi wattabu nnyo ate nga mama nga njagala nnyo naye ngera kimanyi nti azaala ekibi akibumbya kimanyi ndi mulalu nwana okufa onkuba ndi muvuzi w'amagaali ndi mulinnyi wa miti nga buli kimu kyonna kyonna nosensi gwomanyi waka nga nze mukola nze nga nvuma n'akawuka akayiseewo ne nkavuma nga njerega n'embwa eyiseewo ne ngijerega kati gwe nze toyinza kuddako wano ngamba nti nga nvudde muto nga ndi very dangerous ongambe nti ogenda kunnimira kubanga onsasula nange nkukolera buli omu ayamba munne
nyamba nkuyambe nzize kunoonya mu ssente ate nawe onneetaaze nzija kukola ebyotasobola lwaki tontwala tonfa respect gyenkwa ne mukazi nfa respect nga bwe njikuwa otherwise wootanfa respect sijja kuba respect ate onomba oggolera nja kukomekereza nkukubi yuuyo wankukubi nze nkukuba nekunyika ne mumazi bana abantu bwe babogola bano abaana kati omufano wange eggamu musirise sekibuti bwekasanga omugambako bajja kunzita bano abantu batta tebava obutwa kati nno yatabuse yagambye ngenda oba butwa bamumpe nja kufiira ewaka bateeke ku kijja nga mungi ntuusa ku kijja kwegamba naye yekyayekyayi yavuddeko wani bano abantu namugamba ne bwogola otya mukazi wattu mukusooka ngagamba nekirati ngaoli mulaba abantu abo nga bakwagane ngaoli mulaba nga wejja kwaya ne mugamba wanze bwe natondebwa bwe ntyo nze ebyange mbikola bwe ntyo ate ne banjagalirayo ate ne mbituukiriza mu njate mwe maaso y'ekyensaye era ne nkituukiriza mu njira ne nkifuna nze bwe ntyo bye bantonda tesigenda kukyuka never bwetu bweri naturally so sigenda kukyuka muneteekemu olusirise mu mbeera awo ngondenga omukyera gwa kaba buli kaseera kuwansi ku maviivi buli kaseera ebyo ani yinza bw'ogalula nga ngalula bw'oyimuka nga nnyimuka bw'otuula nga ntuula bw'okakkana nga nzikakkana bw'okanula mu maaso nga ngakanula nga gambeera nga amabwa laba nnoono bw'otabuka nga ntabuka bwe bakwaya nga nvaako waya wolabuka nga ndaluka okitegeera ezibagamba ezenkanakana n'ebisiki tezaaka naye nze ezange zaaka oyinza okuula ennyumba y'okwata omuliro ng'otabukira nze nantongoze mujjukulu amugema muzukulu atamale ayiayi ogunywa nga teguteesa ogwaba enkima alla mpozi nga tekinneegalika tosobola kunsoba nze wamanyi okwetabusa nowali wayere waba abadde yeetabusizzaamu ne mubatabukira bonna ne bbawe najjirako ne muzingirako n'abaana ne bazingirako bonna abaana ne beemulula omukoomuuli omu nadda gy'asula n'omukyala ne yeemulula mpolampola nadda mu kisenge ki n'omwami ne yeemulula mpolampola nadda mu kisenge ki nange ne nnyingira ekyange bonna buli ajja gwenkalakata gwenzingako buli ajja gwenkalakata gwenzingako kankuveeko naye abaana babeesigisasigisa bajja kubabonya babayisa bubi ne babakola ebintu by'ekisulo omwana n'omusituza omwana n'omusituza gano gakaveti aganene ennyo agasitula abasajja omwana oyo oba omubabiridde kinga naye omukazi munno nga naawe ozaala wali ozaddeko ati omwana muto akyazaala katono gwe kugawa tazaalanga nako yava ewaffe nga tazaddeeko talina mwana ebintu byamusituza akola n'atuuka n'okukola yennawe enyisa omugongo aweddewo n'atuuka n'okukola ebintu byatajja kukola ebitali mu kontrakiti omwami omulenzi owawaka omukulu n'awasa omukazi yagenda n'alabirira omugole yazaala yalabirira nakawere yalongosewa nakawere ku fule eyawaggulu nadda ku fule eyabwe eyawansi fule eyabwe eyawansi alongose ebiyigo 12 lumuzi 12 ebiyigo 12 eri waggulu 12 kati uleyo ennyumba kyere gyokala waliwo omuntu ajjamu mu kontrakiti nga mulimu ebiyigo 12 12 lumuzi 12 ogateko waggulu fule ya waggulu mukamwana gye bamuwasiza nawe gwolongoosa ebyo tasobola kwekolerera namugaa gwero otherwise ogenda kudda ofune n'obulwadde ogendagenda mu ddwaliro n'erinyo lennyinga likusiza mu gundi vakansi limu mulu limutta lyasigadde ekitundu agenda era namulagidde wa John ekawempe gwe manyi akuulaga amanyi agasigadde mu liwuno ekafulwa amanyi gwe mumanyinze ndalitwalayo omukwano gwange nga bamukuula nzisirikuulangako ne mugaa ogenda kusipendinga ssente z'otamanyi okitegeera lwakwegonza mugala mulanga emikira gya kapa bano abantu si baganda bammwe mugatta musaayi naye si beerwa nammwe omuli badduga babayita nkima okitegeera si muganda si mwana wa nnyoko si mwana wa kitaawo wala n'omwana wa kitaawo okenda ku makya n'omwemukira ng'akufuukidde ezzike n'omwemukira newojjako waya naye atonda tali mwana wa nnyoko tali mwana wa kitaawo omutafaanaganya kala laba nno okuleka omusaayi n'abatonda nti ali omu temufaanaganya nsi namugaye mugondo ojja kukiraba ne muganda kati uyu kimu otandise okukola ki ogenda okiraba kyotalabira wat fast kati okiraba ku endi nemugamba aya basi awe tuli mukanye kugonda n'abala bagambe bagonde nga ggwe nebajja okujja bajja byegulira okuva ku bukimu okuva ku ebyabakyalo bimanyi byonna abyegulira okuva ku bizigo okuva tewali kumutwala mu ddwaliro ne basuulaawo ebintu ebikyafu ebyaffe ebyekikyala gwe ono omwana ali bubi naye gwe era oyo omwana mugola abantu kwejjako waya nti ojjaga nti nenjagala genda kusindika ssente otajjaako waya tebasobola kukutwala kusindika ssente bakulimba oyina n'okumalako omwezi n'okwata omulala ssente baba baagala ozibeere mu nnyumba nenebuza baba baagala kuziva baba baagala otule nazo mu nnyumba beere nazo mpaka nga tusindika ssente tositegeera luba lutalo omala bavuma nze mumala kubavuma nze abange bategeera kubavuma waba oggolera ekyo bakiwulya bulungi ne bakutwala nemala okubavuma ne bajereka nokola nga bakututte negamba ya mutegedde kyenjagala mumala kuvumirwa okitegeera ate oluvannyuma n'agonda ebyekisibu n'ogamba kati lwaki tewagonza ati fasiti nga sinaba kukalakata